bulicho labya bulicho musichukane wamwe mbowanga subiza nakola ene wafe bya bulicho nze Flash Love. Subscribe to Couples Facts 256. Tubaniriza nyabalabi ba Couples Facts 256 in a program ya Celebrate Patron Nango Mwana Mwala Betty Faith. Guess what? In the building we have your celebrate Nenga Simulala your Flash Love. Agenda tubulira yatandika dyo kuyimba. Yewe yali mu Ebons tite kyamuja mu Ebons okutandika okuyimba. Kayimba kyakamujayo okubanga katikwali byonna agenda kuba bitubulira. Kayimba kyakamujayo na kayimba kike yatandikirako. Tusanze okulaba ku channel ya Flash. Nango Basajja. It has been a while nga nkunoonya nga sikufona. Nga naye ngava ne kakoso badi meeting adi. Bana iwe bale kuyimba bulungi. Iwe bale kuyimba bulungi. Olaba nkikuzeemu nga ate obwedda nkikugamba. Iwe bale kusiba. Manya nti nsiima. Iwe bale kusiba. Bwe yali mu Ebons yali akola music tanta bali bakola omuzannyo ng'ate we bayimba. Awo twagala okumanya nti bwe yajjira ekirowoozo ky'okuyimba oba we yatandikira okukolera live band. Amazima gali nti ffe tetumanyi naye ekaabitunyonyola. Munange omwana bwakula nabeeka. Yes. Nagamba kyebandezeeko kimala. Okay. Flash yiyo ove waka ugendo yiye ku bulamu ebbali olaye buli butya. Obunaagaana basa tebagobye ngoddayo. Okimanyi nti gwe wawa abaana ba Ebons abasinga abaliyo kati abamu batandika okuyimba bezuula nti balina talent. Nedda kutya ebiseera ebisinga kasita wokkiririzaamu. Ze omwami bagenda Dr. Bosa. Yes. Muntu alina ebigambo ebirungi. Nambuuliranga ekigambo ky'okukkirizaamu. Era nekitwala so nagamba kanveeyo. Satuna mabega wabula ogenda okugenza maaso. Bwe kiki kyomanyi ku Flash Love? Akubye ennyimba nnyingi. Alina oluyimba lwe yankubira nange nempulira nga lunkwatako. Oluyimba luno baluyita lwa bya bulijjo. Vidiyo nnungi, buli kimu kirungi, message nnungi. Naye ate tulaba nti takulangako okukolabo yonna. Olowooza lwaki? Akayimba ke twatandikirako nga twakava mu Ebons. Kamembe. Membe. Keko. Nengaba checho. Awo is my prayer. Ngamba sikakuwa. Atonaba kuba mebo. Bwavayo nalyo kakakuwa. Naka recording nga nakasula mimi nanga ntakamba. Okay, Flash njagala ombulire breakthrough yo yali luyimba ki? Ngambe Embalirako. Yeah, by the way, Mbalirako. Very good song. Sente za concert nozi tuliako. Nozi kula mu ttaka luddawo. Ebya sente? Bireke. Ebya sente? Jabidiro olala. Mbalirako was a story bye nayagala ng'omuntu. Yeah. Mwalimu ebigambo ebyasinga okumpoomera neneebuuza oba ani yali writer. Aizonti yali writer olwo. Oh no wagundi bwemba mundongo nedira stress. Olumu no bwaba ateredde bulungi akola ebyo. Yandika oluyimba olwo nagandooza lusana Flash. Aizoni bwaba ateredde bulungi. Amanyi okuwandika writer mulungi by the way. Okay. Yawandika oluyimba. Okay, twazaako oluyimba ki? Baluyita Wanuma. Wanuma. Ng'osongawo wano. Nengawa. Omukoya kitegeera najja n'aleeta eddagala. Mukoya. Yes. Gwe twali tugamba. Doctor. Ani nga doctor go waliwo. Video ya Wanuma ani yagikola Flash. Rosa Uganda St. Jude. Okay. Nayo inengeri gye watambuzangamu emikono. Ng'ogamba ye yabigamba director. Director yangamba tambuza wano. What ne what? Wakolanga otya? Gokola bikole netaga okulaba ku behind the scenes video like yali yakabi Flash. So far right now tuna project here to pushing okay. Now wabigonza video agenda dropping next week. Okay. They are this week. Naye bambi director nafuna mu Bizibu. Okay. So next week we dropping anytime. Yep. Kati ndi mugumu project yali latest. Okay, ani yaji recordings as an audio. Brian Beats yagikoze moze right era ku pen. Okay. Enawandika. Okay, kati go gendo kulabikira mu kifaananyi. Obviously. Kati bada enaku zino mutubba. Muddira bali aba ne mfunayo kapo nga kekenyiga eri bali gwe nawe ngoyimbira. Kati obaani ana aba vikiseni
nze olumu mbeera eno ne ŋŋamba kale singa ayitanze wano ogamba wano wannuma kati gwe nompita nzija kiro kyaluli nga vidiyo ya nzija bukyali Flash twagala tuwunzike sofa olinayo collaborations zo wali okozeeko sirina collaboration nembala mu plan njagala era kyova olaba nkikubuuziza nga nkimanyi nti tolina nga lwaki ndi munteekateeka mbadde sinaba kukwasaganya wawe nava mu management yasooka bintawanyizaamu Flash Love bwe twogerera yafunye management empya tumanyi kyamubya management enkadde naye katusubire eno empya egenda mu pushinga tetugenda kulondoola nnyo biki ebyatuukawo mu nkadde naye kasita afunye empya tumusabira Justin emupushinge okutuuka awo bwayagala but nafunye management empya ayita General Music era essaawa yonna biki ebyatuukawo ebitaatuuka eno mu jjalaalo ekisooka byonna eri management erina we yantuusa ebyaliyo tetubireke bisigale eyo katutandise kipya kyemanyi tujja kukola naye lwaki kale just kyogereko lwaki abamu be tutandika nabo tutera obutakwatagana nabo nange simanyi lwaki ate ngo baba abantu balungi oba kiki nange nkyebuuza ekintu ekyo just kituukawo naye nange kikyannemye otegeera bayitawo okulaba nga nekibaawo oluusi nebitusinza amaani kati management yakusayiniza ya management mpya bagita General Music anjagala yena General Music wasayiniza empapula byaffe byanno biri ali biriko empapula serious business gyetukoyokayoka teri binaataataataati naye webale kunyirira kati ogeremu ebitali ku mulamwa webale kunyirira Flash kuba ne mu video nze njiraba nenjizayo nendamu nenziraba nenjipozinga nendamu nenziraba kyo kirungi omuyimbi okwefaako by the way olina wokolera vocals okukuuma eddoboozi lyo nga liri on point because buli lulimba lwota lubeera on point n'amaloboozi ne codes z'okuba simanyi oba just you talented oba olina wokolera practice ekyamazima si kwewaano oba si ki naye okujjawo nga nnaagenda for vocal training maaso awo naye nga mbadde sinatandika vocal training just ekintu kiri kwalaala General Music ebyo byonna tugenda bikola ntuke ndowooza mugambe bannange omwana ono ekintu akisusiza sijja kubuuza kibuuzo nti oyimbira live oyimba ki because olunaku lwe nasooka okulaba wali oyimbira ku live band kati neneebuuza gwe ataaliko mu bandi omanyi abayimbi abaali mu bandi be basinga okumanya live band bano abaaliko mu Eagles new biki ebyo kati neneebuuza gwe wakikola otya oba Ebony zeno bambi yambangula kwekiki kuba zinatandikira ku live sidi era zampa nnyo obuzibu performingirako nnyo sikuwulirangako ng'ofulatinzi sidi zampa nnyo obuzibu performingirako naye nebaza mukama nazo namala n'enjigo ziyingiramu nga tusiibula kiki kyosembyayo yanaleese ekyaleeta ndi management empya gye bayita General Music ku platform zonna General Music kweri ne Flash Love official yonna mu platform zonna kayimba akapeba kayita ndi mugumu kagenda katya Flash soko tuwemu katono naawe obadde otubbye emaze omufuna maze okwelumya kati nina omwagalwa kemaze omufuna mwabala esimu yekiloto kuba anti forever ndi mugumu obulamu kembutandise nawe forever kaguba muyaga tuli guyitamu nawe baleeta embaga balete embaga Flash mpozi nga yange naawe tugira tulinda bwe biba byange babiri naawe Flash sente weziri kati tukole ekya bwe biba yange naye bweba yabalala bagira balira bweba yiyo shuwa nja kadi zifulume mbakushuwa todduka mu kamera nazaala mama wange nakulavako bwati nayizo ga mutunde ettaka lyebijja Bada tubadde ne Flash Love ku kamera tubadde naye interview yaffe abatugoberera Kakos Facts 256 mwe bali kutulaba mwe bali na kutugoberera such a beautiful lady in the camera nange nkukutte ne ngamba Flash okutumire ku bantu just your lovely ones bogamba nti bano badai hajji bange bamberedde mu music industry team Flash Love oba the Flash world bagala nyo mutwano bali kubererawo mama ngo mulungi omukyala Namagembe Florence bagala nyo manager wange owa General Music bagala nyo byonna
Okay, tubadde tetugabye kanamba ka General Music. General Music 0701 Okay. 349 Okay. 200. Okay. Ya osobola okufuna bulungi okolo gonna mbaga jangu. Okay. Tukikwasaganya. Tukikwasagala. Mukama kume bayi ndabiramuko. Amina. Abadde Flash Love wano celebrity patron nango mweleza wamwe Betty Faith wano ku Couples Fax 256 n'abalala tujja banoonya tujja bakuleetera mubeere bulungi mwelaba.